Wavuganyiza Aberu nga goli muddugavu. Black beauty. Mumiza. Aberu ku muddugavu. Oba tolabika naye era oba olabika. Kati gwe kiba kikuyisaawo omanya nti oli muddugavu. Tambula bulungi. Yogera bulungi. Kasimayiro kabeereko. Mpulira. Olabye omuddugavu olina oyitawo. Olina oyitawo kuba omwana omweru asigala mweru. Mweru wakkiriza nti Aberu bakuwangudde? Jawe omweru akuwangudde. Munakugaye balonda muwala. Ntunuulidde Beru mbu be bakusoose waggulu gwe n'ogoberera omuddugavu. Nakkiriza ssebo nze ani agaana. Kiryokko okubira black. It's okay. Black is beauty. Black is beauty. Olaba nawe ka skin keeko. Ndi muddugavu. Nkutidde. Lindako. Sebo oli mweru. Ndi mweru. Look at me. Oyagala nkole ki? Kale oli mweru. Ewammwe bwawe we Butambala. Waba Butambala kati bali mu kkuba ngalo. Seenene wansimbi nnungi. Eseenene awo. Wova. Waliwo kisaawe kinene kiri awo seenene. Ndabawo. Ng'ovudde Kibibi in town. Oyina emyaka emeka? I am 25 years old. 25. Okyali kivve oli kito. 20 fine. 20? Fine. 20 fine? You're 20, you're 25? I'm 35. Ako kabadde ka slang ne tokategedde katukavuddeko. Nabagambye nabona wetudiringana mu biba birala muko omanyi abasajja ffe bitutiisa kati gwe okuba nti wabadde mu mpaka za Miss Uganda abasajja beesaza bagenda okwapulokinga ate abalala ne beeyongera beesaze era nti kati waliwo class of course era kituufu beesale beesale okyenyumirizaamu no it's okay really. Why would I have to be bothered about men approaching me? Kanaawe omuwala omulungi nga gwe oboyega ne bakugambako n'ogamba haba ngambyeeko anti bayinza okisuusa ne bakozesa ensobi bakozesa ensobi wadde beesaza ate bangi bazze abalungi bajje. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind the Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Banyawo ne bassebo abatulaba okwetola ensi yonna. Ndi ne Nabatanzi Joan. Second runners up mu Miss Uganda 2024-2025 nze Lujjo wammwe munakyalo wammwe kati tukwataganye ne bana abaana bannalulungi bakuno Joan ogamba otya? Ndi bulungi ssebo ogamba otya? Gye ndi ekisooka ekimpa essanyu Abannayuganda tebannakimanya wakitegedde dda Joan Nabatanzi mu mpaka z'omulundi guno olwalaba ekigambo Butambala you know nensanyuka nnyo oli bwe Butambala yes sir wafudde Butambala okujja mu mpaka oba just oyina akakwate ku Butambala nti gye babazaala gyosibuka gye batuzaala naye mbeera Kampala obeera Kampala kati Butambala omanyiyo yes sir omanyiyo ogenda tasobola waayo district gyotabeera wasemba genda ddi Butambala guno omwaka nga gutandika nagendako mu kyalo ewammwe bwawe we Butambala waba Butambala kati bali mu kkuba ngalo seenene wansimbi nnungi eseenene awo wova waliwo kisaawe kinene kiri awo seenene ndabawo ng'ovudde Kibibi in town Butambala naali tannalabika abadde tannalabika oba nze ngenda kola research ndabe oba nze ensoose mba nze ensoose noonyeko MP we waffe tulabe ekiddako in fact mu Butambala eyo buleka temuteekana nga na ku mpaka z'Abannalulungi just eza Butambala eza district sizirabangayokko kati tulina owaffe amala okukwata ekyokusatu ne tuddayo tulonde kati ono ye waffe Miss Butambala how are you? I'm fine how are you?
kitegeeza Natasha kati alina kwebuzaako mu Butambala si wajja okujja nyumiza weesanze otya mu mpaka zino nesanga wenalaba akalango ku Instagram bintu byo nnyo tuli baana bato bajenzi tuba tubiraba wenalaba akalango nengamba nsobola nesalawo ngende ne bagamba ku lunaku weeruti tubagala wano mu kifo y'omuti nga mwambaddewo emuti nenzija nga kaviri nkakoze nenyingirawo kasige nkasiize omumwa so nenyingira oyingira mu mumu naye wajja osanga abaana bangi tuba bangi ate nze nagira mu pre-selection ye Kampala abaana banyirira okitegeera nenzija n'ogamba mbasobola banna nenyingira mu room oyingirayo bwogwa omoti nga panel of judges eri wali balinganga 7 bali wali addaka ani azze noyimirira ne bakugamba weeyogere kuba kubuuza anything they want related to Miss Uganda so noddamu buli kimu kye bakubuuza kati woyitako ogwo omutendera ng'ogenda kuguddako paka so twajjona tinagiyitako ogwasembayo nga tugenda mu bootcamp eyo gye batutwala nga ffenna gye tuli for like a month nemweraba ne muconnectinga ne balaba ow'empisa embi ow'empisa ennungi ayomba atayomba bwebintu bwebityo oconnectinga n'abantu ebisuka kyofaanana n'empisa zo kubanga babeera bagala kumanya ono omwana alina empisa naasobola kuba ototo babeera Miss Uganda nga gwayomba buli kaseera gwavuma abantu ebintu ebityo so naye babitunulira nnyo kyova bateeka wamu balaba empisa z'omwana wavuganyiza Aberu nga gw'oli muddugavu black beauty mumiza Aberu ku muddugavu oba tolabika naye era oba olabika kati gwe kiba kikuyisaawo oba omanya nti oli muddugavu tambula bulungi yogera bulungi kasimayiro kabeereko mpulira olabye omuddugavu olina oyitawo olina oyitawo kuba omwana omweru asigala mweru liba ttaala naye ebyo byonna Miss Uganda tebifaako efa kuba tutulayiko ba Miss Uganda abaddugavu babaddewo sera nantumbo tuli twalinayo n'abe north nga ye muddugavu mulungi nga muddugavu yakala so tebakifaako ekyo as long as you can speak you can talk to people abantu basobola okuwulirizaamu ate ng'olina empisa so nabayiseeko bwento tetegeera byabadde byangu yeggwe kati ogezzemu bugezi oba yeno sayizi yo gye wagenze nayo mu mpaka nkoze n'okogga wali munenemu alina hips nga nnene manye wonna bye bali banno wali mulina kuba butono buti Miss Uganda brings in a lot of girls whether of course you have to be fit oba oli wa size ki nze nina hips zange naye ndi fit nkeera ku makya I do workouts all those things naye nkozeemu katini okoze namu nkozeemu wano wenkulabira ng'omunene obunene obujja ku ki ndya bulungi kulya nnyo kulya bulungi olya bulungi kyekikuwadde omubiri guno and you okay? I'm okay really, I'm healthy. Sina wannuma siri nti aha mama I am diabetic. Kanawe abatono tebali healthy. Gwachogedde ekyo. But I'm going to size up. I was very small by the way. Nageja this year. Holiday okusomera bampanvu. But I will size down. Okay. Uli mu holidays? Yeah, tuli mu holidays. University. Ku Kampala International University. Uli ku KIU. Amanya nze Nsuuga Mustafa. Nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Webale okusoma. Kale. Okola kosi kimpozi?
Nkola business administration. Oh. Actually, my administrators reached out to me. Nebagamba they are very proud of me. Kati ninze kulaba basajja balaba. Because there is no time I didn't mention about KIU. Wallahi ekintu kipushinze balina okubeereramu kati nabo. True. Obozi wasomera ku masomero ki? Jagala ba OGs ne ba OBs batandika ogamba yo. Batandika okunnoonya. Abe Butambala twabamaze. Bangi aba KIU kati abe Butambala tubamaze. Nasomera ku Atlas High School in Gayaza. Eri kumpi ne St. Julian. Okay. So HM, I was always in touch with the HM because my advocacy is about education. Because the HM wampa scholarship every year. Okay. Okuwa mwana omuwala gwe tuba tulonze mu the dream project eyange etumutwala ku somero ku Atlas n'asoma senior 1 paka senior 4. Then netulaba waba ayina empisa ku somero waba n'ekitone nga yeyongeyo paka senior 6. Okay. So secondary level wakusomera ku Atlas woka yes, paka university. Yes, university. Gokola biki ebirala? Nze kola charity work no. I had a part-time job. I work with my auntie. I know laundry. I know laundry business. Okay. That's why I used to go and do books of accounts because I'm practicing. Yes. Then in the evening, like 3 hours or 2, then I come back. I also have a business. It's online. The Timeless Store. It's under earrings, cute earrings. No sawa obulungi obwo obeerako kongo yes online gundi bagiyita batya Timeless Store. Timeless Store. Yes. Muginoonye ku Instagram. Obeere ng'ofuna obuntu obulungi. Oyina emyaka emeka? I am 25 years old. 25. Okyali kivve oli kito. 20 fine. 20? Fine. 20 fine? You 20, you 25? I'm 35. Ako kabadde ka slang ne tokategeddeka tukavuddeko. Nabagambe nabo ne tudiringa biba biralamuko manyi abasajja ffe bitutiisa kati go kuba nti wabadde mu mpaka za Miss Uganda abasajja beesaza bagenda okwaprochinga ate abalala ne beeyongera beesaze era nti kati waliwo class of course era kituufu beesale beesale okyenyumirizaamu no it's okay really. Why would I have to be bothered about men approaching me? Kanawe omuwala omulungi nga gwe obeega ne bakugambako n'ogamba haba ng'ambyeko anti bayinza kisuusa ne bakozesa ensobi bakozesa ensobi wadde beesaza ate bangi bazze abalungi bajje abangi bajje abalungi what do you mean abalina ssente men with values abalina value bayinza okuba nga bangi nga bavalue are you okay with it? Sagala bangi ebisagala bangi abangi baaki really. You have a boyfriend? I'm not in position to say that. Allahu Akbar. Okay. Nkitegedde bulungi. Badde nyina omusajja wange wano nga mmanyi nti tuyisaawo naye okyogeredde ddala nti abireke tetukkirizibwa kati Miss Uganda olina okukola emirimu gya Miss Uganda essaawa zino. How will you manage relationships and doing your work as a Miss Uganda? So baba balonda Miss Uganda tebagala bafumbo bajja kukubira nti munaye tulina okugenda tulabe president ate munange nino omwana ng'omwami n'akwagala so naye kati mwebuuzibwako mu positions ze mulimu olowooza myaka kati ginaabeemeko omukazi okugamba nti kati agenda mu bufumbo? For me, as long as a woman is ready. Obeera ready? Yeah, omukyala wabanga ali ready asobola okufumbirwa. Si teeka nti society erinoteekawo emyaka omukyala lwalina okufumbirwako. They should have a say on when they want things to happen for them. We've seen women abagamba nze nja kuzaala nga njagadde. Yeah. So why should we force them into marriages? Yeah. Tujjewo n'enkola y'edda nti omukyala alina okufumbirwa akasaweza emyaka 18 akuze. Most of the girls don't even have their dreams come true at that age. I'm 25, but I have a lot of things to do. Byenjagala okukola before I get married. And you as men, you also want empowered women. Omukyala ali mu kifaananyi kituufu.
empowered women kati onatwala omwana alina emyaka 18 aba yekoleddewo aba akyalina mu ssomero. Wama in future kati engeri gye tuva na Butambala ndi ntya mu ngeri ki? Anti katugambye ebya relationship in future tumanya nange nja kubanga maze okwetereza. Oyina emyaka emeka? You said you're 25? Yes. 35. You're 35. Ogitaddewo sigijo? Lwaki ogigaana? Kubanga sigijo. Why do you think so? Onimbye. Nkusinga emyaka 10 olowooza nina emyaka emeka? Anti ogyeyongereddeko kati obagibala. I don't know. You mean I'm 40? No, you're not. You're not 35. Oyina emyaka emeka? Ngisazeeko? Ogyongeddeko nnyo. Njongeddeko nnyo. Mpozi nga gwina gy'ondowooleza. Atidde okugyogera. Manya oyagala kati musajja ali mature. That's what I think. Anti kati that's what you thought and brought in and the age that is not yours. Oba si ekyo oyagala ku musajja nga takuleka nnyo. Esaawa zino sinoonya na musajja. Okay, kale singa otuukamu eyo time oba oyagala omusajja nga akusingakoko nga mwenkana ng'ali wansi wo. Yenna Katonda gw'abaleese. Okay, kyekyo wakkiriza nti Aberu bakuwangudde? Jawo ebyembu omweru akuwangudde. Munakugaye balonda muwala. Ntunuulidde Beru mbu be bakusoose waggulu gwe n'ogoberera omuddugavu. Nakkiriza ssebo nze ani agaana. Obakkiriza we had a whole competition. Yes, ssebo. Kuba nawe olina era Aberu be wasinze. Abasigadde. Wansi. Let's say I represented the black beauties. Black beauty. Soko bulire abaddugavu bonna abali abatulaba. Any girl that would love to come, don't care about the color of your skin. Yeah. Black is beauty. Black does not crack. Please come in anytime. Go for Miss Uganda, or if you see those application forms, go pick them and fill them. At the end of the day, it's about your self-growth. Because Nabatanzi kufa basatu, they did their best and they learned a lot from the boot camp. Self-growth is one of the things that they focus on while at boot camp. So fill in that form, go for Miss Uganda and follow your dreams as well. And believe in God. If you don't have God, I don't know how you will survive in this world. In fact, it's about Miss Uganda gundi yoka campaign. Chiri ne ku mukazi omuddugavu yenna. Banji beyerusiza balwanyisa obuddugavu. You know? Chiri yokka okubira black. It's okay. Because black is beauty. Black is beauty. Olaba nawe ka skin keeko. Ndi muddugavu. Nkutidde. Lindako. Sebo oli mweru. Ndi mweru. Look at me. Oyagala nkole ki? Kale oli mweru. Kati oli mu Natasha eh? Ndi mu Natasha nawe. Genda nsigalewo nzekka. Bakadamu bamanyi. Obawulira obamanyi? Mbawulira. Obawulira bakuwagira. Bambi. Ngambagala nnyo. Lwaki obagamba bambi? No, like bambi kubanga kimpesa nnyo okumanya nti waliwo abampagira. Olamanyi abantu babeera balowooza nti gwe bawagira eka yeyawangudde. Naye naawe nzize nga kasimayiro kwekali. Nze okuva we nakuwulidde nga sinnakulaba. My smile has been on. So I say bambi because I'm very happy to know that they really love me. Akimanya abasinga gye bava e Butambala. So kibawa essanyu lingi kasabalaba omuntu ng'ava home district yaabwe. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Amanya gange bampita Suraya Omeima, ndi Miss Uganda Eastern Region. Then also the top model Uganda. Then the Miss Uganda first runners up 2024-2025. Wow. So go over the ginger. Yes. Abe ginger bambulizeeko. Oli musoga? Ndi musoga. Ndi musoga na mama wange ne tatange bava Busoga. Okay. Then nayenze nakulira eno Kampala. Nensomera eno. Naye kati currently nsomera Jinja. Osoma bikyati? Nsoma bwa pilot. Okay, yegwe cadet.
Yes. Okay. Soko bambulize ka basoga bamanye nti gwe tulina yo. Kodeyo abasoga banange muliyo. Olusoga ndumanyi ne katono. Ngo badde Kampala. Oluganda lwange luli super. Mune nangu Oluganda lunewunyisiza. Ate oluganda tolufaanana. Lwakubanga nasomera eno. So obviously Oluganda olina odduyiga. Abo ino luyiga by ne waka nayo twogera Luganda. Okay. Yeah. Waka wano obeera wa side ki? Mbeera side ze Muyenga. Ha. Bana abaana bakikuba. Muyenga agamba ki? Muyenga bagamba ki? Bali bulungi gye bali. Obulamu bonna bubadde Muyenga. Nedda nasooka kulira side z'Entinda. Ndi nasomera nagenda ku Trinity Academy. Yes. That is primary level. Yes, in primary. Then after that nagenda ku Chambogo College. Secondary. Yes, secondary. That's where I was. Then after that, University. Joli mu kusoma kati. Nsomera ku Vine Flight Academy. Oh. Eri awo Ekimaka. Yeah. Lwaki wasalawo okusoma byaba pilot? Kubanga kye nali njagala. Like from the word go nagamba mama wange. Before that, in the beginning, naye namugamba njagala beera astronaut. I want to be an astronaut. Mami nangamba focus more on your sciences. Focus on your sciences. So, of course, astronomy is not here in Uganda, the course in itself. Kati nasalawo okukola aviation. Nengamba kambere pilot. Okay. Yeah. And in a sense that nali actually mami yayagala nkole cabin crew. Then jajja wange nangamba anedda. Ebyo byabasajja. Tobikola nze sobola kwingira mu nnyonyi nga omukazi yagivuga. Sisobola lwaki tokola obwannaasi ojanjabe baki bakazi banno ofune sente za halal. Munakiwulira ne ngamba mami kimanyi tugende okuba pilot njagala beera kati pilot katulawo batajja girinnya. Nenge wakati eriyo pilot yenna ninayo uncle wange. Yes. Ye pilot. Bamwita Captain Abdallah alina Uganda Airlines. Yes. Kati awo wamma ndabye. Inspiration weva. Ndabyewo. Bali waliwo emirimu egimu nga kizibu nnyo omuntu ogirowoozaako nti myangu gyakufuna. You know? Yes. Naye kirowoozaako meaning waliwo abakumotivatinze. Yes. And that's your uncle. Yeah. He motivated me, and then also that nange mwenyini nali kyanzigwako bugwe. You get ekizibu kyenalaba kyali nti participation ey'abawala mu aviation industry yali so low. Globally, female pilots in the world trainer only 5%. Yes. Ate Uganda as a country, female participation is still very low. Abawala bangi tebabimanyi. So that is in line with advocacy yange. Advocacy yange is more of njagala girl child education, but more in the aviation sector. Njagala abawala bapursuing more courses in the aviation industry. Bapursuing not necessarily piloting. Njagala abawala bagende bakole engineering, bakole dispatch, bakole air traffic control. Kwagamba course nyingi ziri awo ne cabin crew also. Njagala the number of women in aviation growing. Yes. So tudde ku Miss Uganda. Yeah. Wesanze otya mu mpaka zino? Empaka zansanga nga ndi Jinja. Nali njagala ku auditioning last year, but last year nali nkyasoma ebibuuzo byali bili pompi, so I could not do it. I was like, kanindemo jabikola this year. So this year natandikira in Jinja nenkola regionals. Kati when I call regionals, byali like around 3 months ago. Yeah, yali 3 months ago. Nenyingiramu nenfuna papers zange kuzali ku Star Times office. The auditions papers, nengena nemfilinga in. And I went for the competition. Mukama nanyamba nempangula. Kati okuwangula kitegeeza nti kati obiyingiddemu competitions yennyini. Oziri wakati. Yeah. So after that, kale kyanzibwaliramu kwawo nga transferring from Jinja ne bajje Kampala. Kati for me I had to travel all the way from Jinja kumacha nga nva saawa 12 nennya taxi nenzija paka ku Motivo
nga bakola auditions and everything. Then by sawa 2 ez'ekiro nga ninya taxi ate nenzirayo. Then the next day nga batwagala kumacha. Then ofunako nga 1 hour 2 hours of sleep opakinge buli kimu 12 zikusange mu taxi. So it was a bit hard until byagwa the pre-selection ne bakola elimination rounds abawala ne babajjamu twali bawala bangi ne babasalako ne tubera just 28 ne batugamba tugende mu Mombasa. Twagenda mu Mombasa twatandika challenge yaffe esooka bagiyita Beach Beauty. After Beach Beauty twajja ne batukola presentation night buli kimu ne tubeera awo. After that ne batugamba boot camp. At boot camp, that's when I packed up everything. Nengamba kati nzije no kati ndi Kampala until competitions ziweddeo. So na Jeffo boot camp twali awo ne batuyigiriza ne batusomesa. It was very intense, nga pressure. Ne twakikola. Kibadde byangu naye finally matchmaking. Yes. Wakkiriza ekifo kye wakutte. Yes, nakiriza ekifo kye nakutte kubanga at the end of the day it is your hard work ikuteeka where you're supposed to be. Yeah. Natasha wakkiriza kusinge. Natasha has been, by the way, Natasha okimanyi yali president wa class yaffe. Yes, yali president ya yaffe 2023, 2024, 2025. She was the president of our class. Nga buli kimu tumudukirira. Natasha this, Natasha that. Natasha tetulaba kino, Natasha twagala kino, Natasha kino. So she has worked so hard to the point that yasembayo kwebaka nga ojja nowebaka ate tuvayo twebaka late nga past midnight olaba buli twali mu room emu nze Joan ne Natasha twali roommates ngolaba ye Natasha tanaba kujja akola ki akyali wansi. After that she would come. So honestly speaking, Natasha really worked hard for the crown. Yeah. Okiriza. Yeah. Natasha yawangudde. Yes, yawangudde. And I'm here to push her kubanga kati she has to now focus kati ku Miss World. Yeah, so we are here to push her. Hopefully we help her, mentor her where she needs our help kubanga at the end of the day it's the sisterhood of Miss Uganda. Yeah. But we get a new teamwork and sisterhood. Be there for each other. Kubanga fena we need each other. Yeah, we support each other. Wali abalala balina businesses abwe fe but first customer nange wengulawo business yange ba sister bange bensoko okuyita. Yeah, so we are here to push her. Atenga gwe mukulu we. Yes. Omusingako emyaka ebiri. So I am her big sister, if I can say that. Kitegeeza ne mu ntebe wali ya Miss Uganda temumanya. Oyinza okusanganga ng'ofuga kuba kati gwe webuuzibwako gwe mukulu. So mukyo nga nkuta bannalulungi omusajja wakyulira eyo yamanyi nti yemmwe kati abakyala bakyasinze mu Uganda okuba abalungi. Mugenda kudiringa mutya n'abasajja baakuno? Well, ebintu ng'ebyo babitwigiriza mu boot camp. And then another thing gwe ng'omukazi olina okubeera ne boundaries. Obeera ne self-respect. Manya ky'oyagala and know what you do not want. So kisinzira ku ffe nnyini tubeera tubalansinga. What do you want? What don't you want? Where are your priorities? And where are things that you do not? So you weigh out wego omukazi n'ogamba kino nja kikola kino sigenda kikola. Yes. Obulamu ne bugenda mu maaso. Yes. Wow, kirungi nnyo. So kiki oyinza okugamba abantu essaawa eno in your position? In my position kyenja bagamba nti mwebale nnyo okunsupportinga. I am so grateful tino mwabadde wano ne mumpushinga ne mumvotingira. I hope I made you proud. I hope musimye work kyenakoze and kyenjagala obagamba nti no, my journey has just started. Kati tulina okukola advocacy zaffe. Miss Uganda etwadde platform. I would like to thank ne Miss Uganda, Miss Brenda, Mama, thank you so much. Atwadde platform eno ate atuyigiriziza like atufudde bakyala betuli like before even we came to boot camp. Twali so different. Right now atuyigiriza, so we have to put her work. Naffe tulina okulaga nti no, what Mama has taught us is what we are bringing onto the world. Ate tulina okulaga abawala abato. Tulina balaga nti no, you can actually turn out like this and you can better your community. Because as a patriot, as a Ugandan, ekintu kyolina okusooka okukola, first get a problem in your community and see gwe ng'omukyala ng'omukazi
what are you going to do to change? So those are things that I'm working on, and mujja kundaba. You'll see more of me. Mpozi gobo osobola okukoma wuno ovuganyira. Ete? Next time oba osobola okudda. Anedda nina okwamu akabanga, and I think this is my last time. Last time. Yes. Kali, a story Miss Eastern. Yeah. Nawe tusobola okuba tutambulira wate wa performance bulungi. Thank you. First runners up kiba kyakabi. Kali weebale nnyo, weebalire ddala. Katonda akwekyo singa okwagala. Amen. Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna, ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gw'ali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe.